omuntu asala essala ettaano zimuziiza okwenyigira mu bikolwa ebibi n'ebikolwa eby'obuwemu. Assala naye essala nzibu nnyo okuginywererako, illa ala alkhashiin, okujjako abo abantu abagonvu eri Allah. Akamu ku bubonero obulaga nti omuntu mulondoofu kasita omusanga ng'ateeka ekyenyi ku ttaka. Ne bannange, abantu abamu nga bagayaavu ku ssala, abantu abamu bannange nga tetusaala buzibu ki? Muntu n'omusanga n'amala olunaku lulamba tasadde ku ssala, n'osanga olunaku omuntu mu mwezi wiiki namba tasadde, omuntu n'amala omwezi mulamba nga tasadde ssala, omuntu n'abeera nga asaala mu Ramadani nejja omuntu nga lwasaala. Yakulu sallallahu alayhi wasallama, yagamba omubaka wa Allah jalla jalaaluhu n'agamba nti khamsu salawat katabahunna ala ibadillah faman addahunna limawakitihinna kunna lahu nura wa burhana yawma alqiyama. Yagamba wekitiibwa sallallahu alayhi wasallam nti mazima essola ttaano zawandiikibwa ku baddu ba Allah, zawandiikibwa ku nze n'awandaba. Faman addahunna, mazima omuntu anaazituukiriza okuzisaala, limawakitihinna, mu biseera byazo mwe zaateekebwa oba mwe zaagererwa, kunna lahu nuura yawma alqiyama wa burhana, omuntu oyo agenda kujja ng'ayina akabonero ak'enjawulo ate ng'ayina ekitangaala yawma alqiyama. Bannange tusaale. Esswala y'emu ku ibaada eziyambako omuntu okunyweza eddiini. Esswala y'emu ku ibaadaati eziyambako omuntu okukendeeza ebigambo byayogera. Esswala y'emu ku ibaadaati eziyambako omuntu okuyingira mu kusaasirwa kwa Allah. Esswala y'emu ku ibaadaati eziyambako omuntu okwanukulwa edduwa ze. Esswala y'emu ku ibaadaati eziyambako omuntu okukakasa nti Allah gy'ali mu bwomu bwe. Esswala y'emu ku ibaadaati ezitangira omuntu okuba nti akola shiriki. Esswala y'emu ku ibaadaati omuntu zayitamu okuba nti Allah amutangira abalabe. Esswala y'emu ku ibaadaati ezigenda okuba nti ziyingiza omuntu ejjana.